Mabirizi Herbal Products Limited tulina eddagala eriyamba abaami n'abakyala. Simuluzo Money Power Extra, Complete Man, Herbal Mouthwash, Coffee ayambira ddala ffe abaami. Tulinawo Amaka abakyala, Tightening Powder, oyagala okugeza ebbina, eddagala eriyamba okwongeza ku balongo, oyagala okusereza nabunyaayo, oyagala okufunza nabunyaayo enywere, Express Water Tightening, kadde agoba infection mu baami n'abakyala. Ate nga tulinawo sabbuuni, ono sabbuuni ayamba abaami n'abakyala. Tulinawo ebizigo by'abaana n'abantu abakulu, enkumbi eyambira ddala mu kisenge, tulinawo obutiiti ate nga tukolera ne order yo. Bakyala bannange ekyama kiri ku Mabirizi Herbal Products, nze najja wano nga sina kabina nga sefiringa naye mukwano we nagezesaako ku thika body cream ebbina nenfuna kati nze natambula nsagala ate era nenkozesaako ne ku Mabirizi lightening cream ndowooza kasikini mukalaba. Ayagala omanya ebisingawo kuba ku 0704 737 741. Okay, abakyala bali ku Mabirizi Herbal Products mbabuuzaako mugamba mukyama bali okubeera nga mutulaba mwebala okubeera nga musharinga olwaliro nina abagenyi bange bangi era mugenda kubeera nga mubalaba naye tulina omulamwa gwe tugenda okwogerako. Abakyala abali eyo abakiwagira ojja teekawo nze nkiwagira, atakiwagira ojja teekawo nze sikiwagira, oteekawo n'ensonga zo. Naye nze ku lwange nze ate nekyogerako nkiwagira ekyekyo. Omukyala ali eyo twagala tumanye ani asobola okufumba ne Mujja we, ali asobola okufumba ne Mujja we. Ddala omusajja wo singa ajja n'akugamba nti nafunyeeyo mukazi munno njagala mufumba aba babiri, oyinza muddamu ki? Omukuba luyi, omuvuma, omugoba, okola otya? Kyetwagala okwogerako olunaku olwaliro twagala tufune endowooza eziri mu bakyala. Kati abasajja abali bagenda sisanyuka bagambe kyekyo kuba mwagala nnyo zunza obuntu bwammwe. Naye katugende tuwulire ate bannaffe endowooza ze batuwa. Osobola okufumba ne Mujjawo? Waliwo asobola okufumba ne Mujjawe gwe omulabo gwe tuliko? Banne ekisanyusa okubalabako mwenna abali ku YouTube yaffe. Nze Senga muto, Senga Jose. Omulamu ogwo mulungi Senga gwoleese. Osobola okufumba ne Mujjawe? Banne omwami wange yenna gy'oli. So bw'ondaba nze mukwano sisobola. Ngenda kuwa ensonga zange nabano kabasooka byeyanjula. Nze bamputa Shantero Bridget mbaniriza ku Mabirizi Herbal Products. Mwebale kusubscribinga, mwebale kulikinga, ate era mwebale na commentinga. Omulamu nze waliwo ebintu ebimu nga binyirizaawo at the first. Kati I mean why the old shit? Rachi, mazima rachi. Ono kayeyande. Omalojje badiliza nnyo ku Mabirizi Herbal Products wale mugamba mutya so kubebaza mwenda abalikinga abasubscribinga mukwano tujjangu okwongera ddala erinnya Bamtaripiyana ndakirala na first lady kanali omulamu mubulowooza kozi amazi kujja osichi Simuyekela bana nze Mujja wange muyekere emirundi 8 kubanga ono kamala okweyanjula. Bane baniriza ku Mabirizi Herbal Products amanya gange bamputa Shamsa. Anaye kiri wano omulama gwa leero tulina tegere like sigwe kuli simwangu obanga simwangu ate mwangu kati twetaaga ndowooza banaye tukikoze kitya kiki like zitooke okufuma ne Mujjawo. Kiryoke ku side yo? Nze ku side eyange kiryoke. Lwaki kiryoke? Olaba bino ebintu byansi bino ebisale ebisinga kubanga mbe byakuleka. Mulimu ekimu osobola at the same time oyinza obutasobola lwansonga. Waba omusajja azze n'aŋŋamba najja n'aŋŋamba jjukira wabeerawo ensonga ki? Tisinziira. Nze bw'ojja ewange nkubuuza ensonga ki?
ate era nange nsooka kubuuza nsonga ki kisinzira maybe ku dini gye tuva kati Shamu mukyala musiraamu yazaalibwa basiraamu kati bamukuza bajja bamutendeka eragira bannaamu munnange omusajja kituufu okula okimanyi you will either be the first wife the second the third ekyo kituufu naye kati nze nange bankuza ndi church girl amwe church girl bangamba Katonda yatonda Adamu ne Eva abantu babiri yasooka natonda omusajja omu Adamu namutulira we batinga ali lonely nagamba okay kati kyengenda okola ndaba nga Adamu ali lonely bambi nakwata mu lubirizi bwe olwo lumu nakola omukyalo omu kati nze nkimanyi kyekyo according to me kati nze ompa nsonga ki like really okujja ng'onzungirako n'amapale wamma kituufu nnyo kubanga era Katonda yakola era bakugamba bw'oba ofunye omusajja oyo kati nfunye owa kamera kitegeeza nze lubirizi lwe ayina lwange talina lwono tebamuteekako bamuteekako olubirizi naye naffe abakazi erudda tuli babi omusajja olumu simunenyako era ku makya kuleeta mukazi wakubiri kati mulimu abamu ababeera n'emize mulimu abamu ababeera n'emize oli mukyala mufumbo olyawo lwaki omusajja kati mukimanyi mulimu abasajja abamu nga tasobola kugumiikiriza mukazi wa lugambo nedda tukyajja tukyaleetayo birala mulimu abasajja abamu nga tosobola kugumiikiriza mukazi mukyafu bane ko ekyo kasooka enzira ewo neyabadde ayogera mu Bible Dawudi biki sanga Eva nani obadde kimanyi Bible yemu yawandiika buli olaba abantu balala abasajja aba Dawudi baali balina abakazi ab'enjawulo nga bangi kati gwogamba mbuno Adamu bamutondera Eva mukwano anti kati obuzibu bwa anti kati olaba there's something about the Bible waliwo bye bawandiika okusinziira waliwo ebiri mu Bible okusinziira kuki kusinziira ku culture y'Abajewish nga biri mu Bible okusinziira ku culture yaabwe kati culture y'Abajewish abakola Bible balimu ey'embeera jjukira Yesu yajja nga azze okukyusa mu by'Abajewish kati gwe Basolomoni n'abakyokwera n'abakazi abangi that is Old Testament here I'm talking about Jesus ali mu New Testament yagamba omukazi olina beera na mukyalo omu era akuvumirira ekitwalito Omwenzi that is the New Testament soko osimba wakati osobola okusavinga omusajja wo mu mbeera yonna n'omumatiza nga lwaki omusajja wange lwaki mumatiza nga bagamba nti nze omusajja ntamizza kumakya kawungeezi misana kiro meka emirundi n'emirundi osanga omusajja oli nga ye yeekulira nga takukuta kitibwa muki mukazi oli mukazi omu olina bikandida byo oli mugundi mu nsonga zo olina bistress byo kyokka yakola ki ayagala abazadde bane mbasaba kino bwe muzaala abaana abalezi mubageme akasagazi oyabako kasagazi omusajja omutuufu nga bakugema akasagazi muzaddewo osala kungamba nti oyoya buli kumakya mutundu buli kimu buli kadde nedda n'abasajja baffe banene waliwo wagamba nti no njagala wakaseerezi njagala wamazzi era nosolo bimu waweka kasabo solo bimu wa kyoyagala ogamba ng'obeera ne full package waliwo omukazi alina full package kwenda beeka lugenanziruka ewasenga abasajja kikaaki like abasajja bo kikaaki bali banyi bantu ngaffe omulamwa gw'obufumbo gweguliwa kubanga bantu ngaffe kati ffe tujja ne tubatitiibwe ntandika okutambulira ku bukongovulo olw'okuba abasajja excuse us tuli bantu nga bo temutukuba basajja bo batuukiridde bo batuukiridde kakati kyekino abakyala b'ennaku zino wagala nnyo okukomperinga n'abasajja muvudde ku kiri ekyennono nti omukyala alina okugondera bbaawe omusajja wabasaze onagamba mukwano waba akugambye waliwo naakugamba nti nze siri kwendako bebi nawe gwekimanyi bulungi ogamba nambeegi n'ogenda okuwunzika nga owulirayo mu lugambo twaliyo naye mwoba okedde n'ogamba ekituufu nkwagala naye nsuubira in case mukama nampa obusobozi nsuubira okufuna omulala ekyo kyo kisuubire kitegeeza mu bufunze sokotesenemunyoyingira mu bufumbo omukyali mukotiivu
nti munange future yo kijobala mu maaso ng'oli nange munange kusuubira okugattako n'okiyingira ng'oti ate wano wasobola okigamba abasinga obungi obube batono waliwo ngaavu nga tebasobola kukyogera nga gwe kimubuuza alowooze nti agenda kufiirwa awo amala n'agamba onengeri gyakyogeddemu mutuufu mulimu abamu finance bayinza obyogera mu courtship mukwano kituufu sigenda naye ate nga siwe kiri nga siwe kiri just bino mbyogera bwogezi kola kusanyusa naye nga siwe kiri naye nga nze kyeŋŋamba ebiseera ebisinga kinyuma nnyo woba ofunyeyo omuntu omulala ng'owuli oyagala amufuula mukyalawo kinyuma nnyo you sit down and you tell your wife n'omugaddo mulimu abamu abatayinza kitwala mulimu abamu abasobola okitwala naye nga naye abasajja bagamba nti kati wenaatula nenkugamba bwe wajja okuba entabuko y'amaka ga yes mwebali gasaanewo ya mwebali ate ng'oli amufunye nga nawe akyakwagala kituufu yagala kulya mmere zeezo bbiri jangu ombuulire osanga ng'eri gajja mbuulire kiki ekibulamu ekimutwala eri omusajja tasobola kulya muwogo mwaka ku mwaka n'atabya ku lumondo kulya muwogo mpaka lwolivamu akansaka nkubuuze gwengasobola okulya muwogo nogamba gwe guno omugo gwange gwe nafuna kandya guno paka nedda mukwano yeye atasobola gamba nti eno sumbuusa yange kandya eno sumbuusa kati kansooke mbabuuzeeyo mmwe nga mwemuli musobola okyusa emiwogo noga leero kati nalidde guno muwogo ngukooyi kati ntuya njagala kuwayo ku lumondo anti kati embuuza temunaziramu bulungi musobola ogamba gweno omuwogo gwa bulijjo fenna osobola okukeera ku makya n'ogamba banaye kati wano nedda mukwano nedda bwemba nfunye gwego gumu gumala gumala omwogo gwange omukazi nga oyenda omusajja kayende n'abasajja kiaswaza lwaki mulyogamba wemba sikwenzeeko nawe tolina kunnyendako akati gwe mwami wo waagoleraga naekundi nafunye omulago ng'olwosanyuka nga weebala emirimu gyebala nekulikayo yes balina omugamba gamba wabanali ati kati kansakakubuuze omanyi ebintu bineeno birimu kisinziira gwogwe namba ki kati gwoli namba ki kusaize owudde kunenyonyodde bulungi amudafa kubanga tuyinza obba tukayana ng'ono ye mugalanda okitegeera ng'alinawo kati ekikwatagana ku basajja otegeera ng'omusajja okwera ntikigira kuba tikyamutuukako azini naye ali mu kiboti kyekiri siri mu kiboti kyekimu wabula inikesi kituuseewo sigenda kwetekamuko sigenda gaana kulya sigenda gaana gamamu omusajjawo bwawasa tokyakyala amugamba kulikayo mama kaneze babulye mama owange bamugaseeko abakazi efirst lady naye naye bamugattako abakazi ogenda owulira yazadde yawadde yazadde abalongo waliwo yakoze eki nosimusikira kati nze nina mentalite yange nti teri musajja atayenda koziko bana babalaze naye waba wakulaga era nayo naye tobaolina omumanya zinya butakuvako weka ekyo kyomukikkirize olina golodiva gundi eyo totawo omukazi alina golodiva lwaki wetwala omusajja alina golodiva gwe mwenyini yagamba njagala omusajja nga nfaako omusajja nga nfa ssente omusajja nga akola kiwaki gwe naawe omusajja gwe towalawo omusajja tomufaako nti njagala mbeere nga njagala nfuna omusajja nga nzamulabirira nzamufaako ati naye struggling anga ye omusajja akusanyusaakati abasajja bo kyabatondera osanyusa fe abakyala omwami aŋŋamba mukyala wange jose obulamu kasukaali erudda nze njagala nnyo omusajja oli open
kyakyote ngambye tell me wema nina obuzibu ngamba otegeera yensonga ensonga kimulowooza eyinza okwenza omusajja muwogo simanyanga aba muwogo paka lasti naye nze kyemaze okulaba mu bintu bino senga alina waneeno buli kimu olwasa tumanyi nti muwogo akooya ate musajja nge ŋŋamba nti muwogo leero tulya musiike okitegeera noneoto wajali ŋŋamba nti munange leero muwogo osala bupiisi njagala nga katini kandi guno ogunene negugize nange noonyesaayogera so sigenda agenda gamba mpa muwogo olwo bikimukyusizaamu ku muwogo agendewo omulala ng'afudde katogo ate nga nako kawoomi era oyagala komebane najje nagenze nafumba akatogo ne kawoma bebi nfumbira akatogo ng'akataddemu n'omuzigo bebi fumba akatogo olugira ngo gabaneze bwembulya gy'oyagala nyini awo tukale bagamba wanagamba mumanyiro banagamuyisamu amaaso kubanga si yagenda okujagambe bebi kati njagala katogo bebi kakati njagala kumpuuta bebi kakati kineeno maama gwe nyinyi gwayo yiiza omusajja olwaki olina ye omulise tuyiya naye era okubeera open kisingako ate ogenda ng'okoza kati gwe otagambye ensonga talina nsonga gyako lwaki alina okuzzaako omukazi omulala omulanagamba ngenda kuzzaako omusajjawo oyinza okuba nga oli perfect mu buli kimu naye nga naye nze kyenninga kyemmanyi awulire nti awoma bwati noonakola ki naye nze kyenninga kyemmanyi naye kansooke mbabuuzeeyo kansooke mbabuuzeeyo nemugamba lwaki muba mwenda nangamba ebigambo bino nangamba ekituufu mulaba abakazi mmwe kugamba mwina katonda kyeyabasiigako oyinza olaba alina entuumwe nogaba kati awuma atya nolaba owakabina noganidda nina okugezesa owakabina bannaye twekoze ebintu amafiga mugakoze hipusi muzikoze amaaso mugakoze mbere mugawanise kati omusajja oli ajja laba oli amulabyeko bbeeri gwe tosaba bikola byonna eriro lyagwa yalabye wettutu alabyekolina bbina yalabye webbina katagala ogezesa alabe nti bane tubalekmusajja womuleke agende ajagwemu okuyagayaga wanako tula obulwadde negukukubakubirirwe tetegeera yafuna obulwadde ntabadde ayaggayaga ekobadde okimanyi ulire omuntu waliwo n'omusajja awandiika obutabo sagala mwogera mu linnya lye awandiika obutabo ye yagamba engeri gyafunamu obulwadde yalina mbeerera ku ssomero university naye justin kyafunye girlfriend obu wamwekuumi naye girlfriend oyo yamusiga obulwadde ebyakati bantu bangi abeegattanga tebeke ebyo ebyokwekebeza babimanya luvannyuma nga kiwedde naye nze kusayida eyange njagala kusooka kebeza kubanga bannange obulwadde si mwangu nafiira muvako nti sirina kagulu kangende mutekeko ekigo asobola obba nga njagala olw'ebisaze nnina ewaka ekiwulira naye ng'alabye owakabina nze sikalina alabye owettutu nze siriina sinagenda mu byuma mbu nkole ettutu omusajja wange olwokwali ayagala era ojja bba wakalikola agambe nti kati ndabye wentu tummiimwe mwena abenzi mwena ng'oba owulira nga waliwo kyembulako just leave me but when you come ng'olowooza nera you're going to cheat on me because olina ebirala byonoonya my baby don't bother muwulidde abagambye temutawaana njakola omwana w'omuntu ekintu naye abasajja baneeno gye babeera babeerako mu mboozi omukyala bw'ati awoma bw'ati awoma bw'ati omukazi w'ekitege omanyi waawoma omukazi wekugamba nalaba ow'ekitege n'agamba ono simule bamanyi n'aboolwazi olafunyeko omukazi w'olwazi ow'olwazi batuga mutuge kati oli n'ayagala gyatuge n'atambula kati bwamutuga n'afiirayo ogamba oli abeera n'obuwongo obuwaseereza naye nanoonya obuwolwazi basajjamu mujega omusajja awulira nga banyumya ku mukazi w'olwazi ng'omala atambula gona tugende wansi ne wasama n'okola ki naye nga ate kati naye nayagala afuneko eyo fiiri
naye wansi naye wabikuke ngaino naye wabikukenange n'abasajja mumanyira naye nze banaye sijja balimba buli musajja anoonya omukazi agenda okumulabirira agenda omufanga agenda omuyita ogenda naddala mu bintu bya providence buli mukazi ayeyanira okufuna omusajja asobola providing eri obulamu bwe naye kati nze nganze tayagala kungattako na musajja ange kugenda ng'akoza buli wamu let me work hard for myself kitegeera sagala bintu byakozakoza satiraavu teteka ku bunkenke ayagala ogenda agende kitegeera naye so sindi ntuulawe waka gwegende ng'okozakoza tokomewo nyumiza amandazi you cannot I rather what is marriage nga siri happy cheating doesn't make me happy what is marriage you are in the wrong business yes tibanga ogambe okwenda ko ojagala obufumbo ojagala ku bintu ebituli mu kulwalisa sawe ati lokataga kwenda no abantu bangi wali abantu nga basalawo ne bagamba this is not for me waliwo omuntu wazuula waliwo tubaita self awareness ng'atikoye waliwo wogamba maybe obufumbo si bwange okitegeera maybe osobola okwetegeera bwe omusajja wange ng'ali bwati nafuna n'omulala nga naye I get tired obulamu bunene obumpi okkiriza ayishuwa nti emyaka ogenda malako 10 mu nsi ogenda like orishuwa nti nze ngenda wangala emyaka 10 no I'm not sure life is short cheating nze nganze Chantel does not make me happy sibera musanyufu nga n'omuntu acheatinga kati kitegeeza ngenda noonyesa yange any other things n'abalala ekibatala kubabuuzeeko kano happiness in which things happiness in which things n'omukazi ayinyinyira alina sente yazeewulira era olaba alina yeetaaga kiri kati gwenyu bakwenze happiness in which things kyemugamba teriyo ssanyu ng'okujjako omuntu Pasonga mugenda kungamba ngenda bela n'omwana w'abandi mulabe ng'akitinga mukola ekyajja okitegeera wamma because of hunger kati yesejja omwana w'abandi buli kala yonna ogigendemu owakabina owabiki bwowulira obaomuwangoojoono ojjajeni kati bamanyi abakusenga olwajja enjawula jawulene ku sekisi ati kati ng'olowooza gyendi let me hope omwami wange yayenze yakiŋŋambyeko naye wetuli ewaka kati ajja okitegeera kati bw'alajja mukatulowooza nyumirwa nti azze because I need sex like how era ng'omwegalire nga okay let me say we are doing things nze naye ngati ngono okubamu akafaananyi alina omulala gwabikola naye mukwano baby okay let me go with Joses wobeera oli eyo kola byoyagala woba ng'ojja to look for me jangu ng'omaze okwetereza woba tali bagende mu bonna abataliyo ngaono wagamba nti sigalayo don't come or disturbing a peace yange nze kyemanyi kiri kimu sajja tebakkuta era era nawanawugamu nawanaabayita mu biki najja agende mu buli teri musajja kutta agende muwe embaliga muwe enkobogo ekyo kyo kyemmanyi teri musajja kutta naye nze naye nze azanya akola bisiyaga era ku YouTube ye ayogera kyere kize nkola ebisiyaga akola ebisiyaga
naye alina mukwano gwe kyakayaba yali mukazi we oba yali kikwanga yagamba nze abasajja tebanyumira ate nyuma nze akwana abakazi bannange ontunulire emboozi naye yayobidde kulenengamba naye fanali kyekigenda mu nsi naye ngaomwana agamba ne bamugamba tegundiwo nga taata tumulaba like abeeranga girlfriend we agamba yankitinzeeko naye nga mkitinze kwange omwana ow'obuwala yafunye boyfriend omusajja wabula nga kyakoonamu naye ekiseeraga mukazi na mukazi naye ngaafunyeyo omusajja wabula naye n'alaga nti yamukitinzeeko kati kwagala bino ebintu nti ebyokwesaniswa simanyi bano baba beesanyusa ab'ebisiraga sikimanyi naye kakati gwe olaba oli yafunye obujja ku mukazi munne nti yamwenzeeko ate nga yamwenzeeko ne sex ennungi kigora omukyala eyo yonsonga gye tubadde okutuwagala okuddayo obujja wabukute naye nze ofunye gayi wo omwagala nnyo gayi alabika bulungi mu bino ebyomukisenge ali perfect ebintu abitambuza bulungi n'owulira nga kyekyo toweetaaga kirala naye gayi oyo tayisa sikaati amulaga kati gwoyo gayi bw'aba akulaga nga tayisa sikaati naye nga mutufu mu nsi eno ye muntu yali akutuusizza ku ntikko emirundi n'emirundi okola otya kati nze bannange wano nze nganze wano mukikyo kiitinga nze ensonga yange gye nayo ensonga y'obujja obujja nina bungi nakyo kirwadde obujja nabundi tiwanase nikisisobola nabukonko mulineeko Chantal nina obujja naye nze banaye nze ndi mukyala musiraamu nva mu famire y'abasiraamu era eddiini eyaffe eragira abantu abo bana mukwano woba olina obusobozi naye waliwo bano abajja ndi musiraamu kyokka jjukira toyina busobozi bumala naye ng'owulira goli iga kola kikufuna mukyala waamu oba wakusatu wakubiri abikolera mu nsobi be babakera ku makya ne batomeza ki abaana b'abendi ne batandika okwejjusa naye nze nganze nze ndi mukyala musiraamu nze era eddiini ekikola kyekigamba nze kyeniga kyeŋŋamba munaye bakyala banange abali eyo waba afunyeyo omuntu sokoddeko wabbali osooke wecontrolling nga tonakureact kuba mulimu abareactinga mu busungu nakola ebyekisiru kwanza omusajja wange waba amufunye mulimu abamu abali understanding najja n'agamba omukyala mulimu abamu abatajja ate nakikolera mu nsobi kati olumu tegera n'omuntu ye naturally ye omuntu wange ali atya how is that person namugamba kino ekintu agenda kureactinga atya agenda kitwala batya mulimu bali nga ye mukwano bajjambi akamba akakugirayo nze nganze z'omwami wange wabazze naŋŋamba najja naŋŋamba era nsooka mubuuza mukwano lwaki osazeewo buzibu ki obuliwo abakyala bajja okufumba buzibu ki obuliwo n'ombuulira okitegeera naye ate wokikolera mu side toŋŋambye tokoze eki mukwano don't expect me to be happy and I have to do something sigenda kwatakinga mukazi sigenda kwatakinga kuni but you a man why okay general okay kati right now kati ekyo tukijembu mboba abasiraamu oba tukitwale generally men you need to talk to your wives before doing something stupid before regretting bana tuli bakazi tuyina obusungu tuyina ebbuba we are capable of doing anything kati bamikwano tufunyewo atalina bbuba omusajja tino yayenze atayagala ayende kyoba okola bwejongeramu bwogezi mu byobadde okola ate bana ate ennaku zino senga ate kati ate bana ennaku zino ate mukwano akannaku zino kati kali both sides kati senga by the way nekirala
obulamu bw'obufumu mugamba obulamu mufumbo omuntu abeera anoonyayo essanyu ne muga nti eno kiba kibulamu omuntu si mufumbo but again sina ngeri gye ngenda kubeera mu misery spending all of my life in misery because olw'okuba ndi mufumbo ng'ekinugu kiyizita mmwe obujjanga buluma kirowoozaako obulosa kule kintu kirowoozaako ekyo ekikusalasala kijjeewo ng'ogabula omwami wo kyasinga okwagala waba badde tobikolerangako mu kinaabiro bikolereyo mufumbiro bikolereyo nedda tomulina mugamba olaba kyosubira kyosobola ate Chantel ate olaba ne bana abasajja olaba ne bana abasajja olumu sometimes teboogera kati nga gwe osooka n'ogamba olaata ayogedde walabika okuba waliwo ensonga so olina osooka n'owekera n'ogamba nze ngaza omuntu lwaki omwami owange tangamba kino nekino that means wabeerawo ensonga so you need to bana abakazi spice it up. You have to spice omusajja wo kusanyuka spice bana emuspicinge kungamba nti omusajja alina okusajjala ate omusajja kujangu oyinza okwetereza ngenda kwetereza buli bwe nalabangawo ekiganye lwakwaliwo abasajja abamu abamanyiira bannaye mulinde siganye naye waliwo abasajja abamu abamanyiira mbu nina ssente money is nothing mbu nina ssente so inofunayo omukyalo omulala mukwano zigwawo wakete ku makyako zina ne zigwawo abasajja bavwe batyasi ate wabula ate abo mungu bane munasonyiwa okwogera ekyo bonona n'abasajja abavu bane munatusonyiwa ne bannange mwe mukyasiza obuzibu ku nsi ya Muga mwe mukyaleesa obuzibu mwe mwenda mwe muzaalazaala kumukumu otuuka okufa ne baleeta obwana abakunkumuli busimbye layini we buti n'ogamba ye banange ogogo mugumanyi soka ne setting anagamba omukazi ono sina kigenda kituufu kadate yo omugaga nagamba buli kyenjagala era ajja kuba asimbi abagagga ajja ye ng'atumye sente omwavu amukuse ate omwavu yakyasinzeera abo kubanga sente talina ate aba alina obudde naye omugagga naye mukinayo ekintu kino kati enaku zino kiri like both sides omwami waayenda nafunayo omukyalo omulala bikibiki musajja omukazi agamba woti osazeewo wesirikire nga naye agenda afune kati gweolina namba 2 naye ayinayo namba 2 kati kwekusa oli nange nzikusola tulabe kati waliwo era gyemmanyi gyenalaba eno ye yali ku mawulire agamu omusajja yayenda nagenda nazaala abalongo outside n'omukazi naye nagamba seba bwote wookoze n'omukazi ye nagenda nayenda yayenda era nafuna olubuto ate yafuna lw'abalongo kati bali mukayanira nyumba omusajja agoba mukazi we yayenda nazaala abalongo agende balinawo already abaana ebasooka okuzaala n'omukazi agamba siva mugano maka wano w'abaana bange siinawo baana balala wano sivawo n'omukazi kati bwonna munalongo ne ssaalongo buli omu alina abalongo outside the marriage busirwa mukazi wambalwaki waba omusajja akwenzeeko lwaki gwe omanyi bulungi naate banaye nekirala nekirala abakazi before doing something musooke mutule wansi mulowooze osooka olowooza ogambe wenakola kinaki yes siganye fena tuyina obusungu ate kati yeye ensobi gye yakola yagikolera mu busungu naye woba oyina obusungu ola woba oyina obusungu mukwano sooka otuule wali wansikakana bifo nga tonakusaidinga obwo buba busungu genda bakube mukubi okomewo naye nga tozaddeeyo ne banaye n'olumu muyiga okontrolinga obusungu bwammwe omwami waayenze naye nagenda nayenda ne bagenda bamukuba ebirungi
waliwo abamu abasigalirayo abakyala bwe buziwa bwe mwenda bannanga abasajja bewaka ate waliwo omusajja waka bamusinga ensumika awagalawo sika mufumbo omwami wawaka abaduke abatatobola abannaye abasajja bwetanga abasajja bewaka ndi mufumba mumidde enfumbiddwa bwenki bateeka sisola ndina okugamba mukangiyeko kumonda awomaatya kubanga ebintu ebyo bisikiriza bikola wano ng'okyanoonya ani g'onoonya omutuufu naye bana ojja tomera ogendabaawo wewaka emirundi nga 10 kati abaami bewaka kye balina okukola balina okulaba nga omukyala wewaka omumatiza omukyala wewaka olumuwako boti gapu katono n'agendako ebbali aligenda kugwa ku mwana w'abandi toligenda kuddamu omulo ate abasajja bewaka temumanyi kukwata bakazi omanyi lwaki mbu tebamanyi kukwata mu bakazi anti bakowa muwogo omu katuuka ekiseera n'agamba alina omukyala ebintu biri omukazi wagenda n'ayenda omusajja bw'abeera ayendako abekinga shuwa nti omukazi gwendiko mufumbo alinaga nti mumukolere ebbabi atamukolangako tekirina omukazi nti omusajja gwendiko omufumbo mulwanyisa aveeyo kati kankole buli kakodyo obuwala buno obwebbali wawula hano naye nze ku mukazi wange kati naye yafunyeyo akantu akalala naye wino mulanga kyokka ate najja n'akuleetako obusungu n'atabuka mu binyo najjukira neerabira mbwe ate yeyasoose kyokka ye n'anyiga mu binyo toyogere ne munakifasiti omugamba nti nsuubirayo okufuna omuntu tokikola olaba oba okikoza ate nga tewamugamba munagiragira togenda mwendako naye tunashuwa okweka ekizibu kyo n'okakisiiri nakyo waliwo nno olaba abasajja abamu abenda baba bagala orespectinga amaka gaabwe naye bebenseeko nebagala okugasakira omusajja bagenda ku bantu abali desperate nga bo tebalina we batudde tebalina we baliseto ninanga kati jukira gwa kumanyi ye tomumanyi ngati ye wakutegeera bwati nga tandika okukola obukodyo eri omusajja ayenda ngaye tasobola ddekikweka mulimu abamu abatakweka nyenda alina okwetereza nti ayenze ate yetereza ate kati oyinza okwetereza anti raba aba ayagala omukazi ewaka si kiwanga alaba omukazi wamukolera buli kimu nga yalisaanye namulaga mukwano kati mukwano kati kankubuulire waliyo bali ng'ayagala mukazi we naye nga ye natural ye mwezi nga mwezi nga tasobola ng'amulaga ng'omukazi n'owetereza otya ng'omukazi n'otegereza otya omusajja kyenjagala jangu ngambe nti bebi ngenda kuzaako nyingira obufumo nga ntimanyi ngenda kudizibwako esawa yonna manyi abantu kisobola basikisobola kati oshanta we bakugamba oduka naye olumu kisinziira ani gwakuteekako olumu kisinziira ani gwakuteekako gwateekako sina kyekizibu wabula gwani ateekako maabagade abasajja bavu benzi abasajja toyogera abasajja nti baavu bonana n'abagagga ssebo olaba abaminisita naye nga abaminisita balina atilistiko alina omusajja mugagga ayende nga mugagga omusajja akukwanyi muli mulaavu okiwulira akusuubiza n'emikolo naye mulaavu enyini gye muyina akugambye nkutwala naye ngenda kukuzzaako okyasobola okusigala kyekimu anti nga wobadde kino kintu tutalira ku mukwano gwange twali eyo nga tuli ku campus nga omwana alina boyfriend we naye yamugamba bulungi namugamba bulungi nga bali mukwekwana bulungi nga ali mukwekwana namugamba mukwano nze sawa lena ndeeta omuntu era omuwala batuuka n'amala essomero n'agenda n'afumbirwa omulenzi oyo naye era ng'oyiza owuli agamba nze yakiŋŋambirawo nti alina okufuna era sawa lena nkola ki mujja wange musuubira awo kituufu akyogera ogendeyo ng'okimanyi akimanyi nti yes era olina wabakera ne bagamba mune bamuzizzaako tagenda kukyala atandika okukola ki yaddeeri ekitegeera senga nti yamugamba nga akyalina mu courtship paka kutuuka watiba kyakugamba before I'm okay with it kubanga nze wajyawo kingamba nga kyekwana mukyali kati wansirawo ne
gamba si bwa bwenzi gamba kimu obufumbo bw'okungattako omukyalo omulala bunnimi obufumbo bw'okungattika obwenzi ajja kwenda okitegeera naye waliwo oli gwalina ng'amuwasiza bagenza waka bakoze emikolo biki kinamuteeka kati gamba obwo bw'otasobola nedda atuwuliriza nedda ati obwenzi buli mugundi waliwo okubanga obwenzi ng'alya bbali naye nga tagenda talina kakatwala okitegeera naye waliwo ono buli kimu waliwo ekiri kati gwe mugundiyo olinga agamba obwenzi marriage nedda okuganda wabbali kyonna wenkimanyira sisobola kudiringa nakyo mu mbeera yonna kati obufumbo buba buganda simanyi bufumbo simanyi bufumbo bwakubeeramu bufumbo bayibayi omusajja oba ogenda omusajja omukazi omulala okitegeera oba ng'ogenda ng'otambula mu balala oba sikyokungattika wali wagambye nti kati emirembe gyegiri olagamba okufungakati mbadde ngakuga omusajja waba tayenda naye nga n'okusibya enjala kusibya nga nebuntiko takutuusa naye nga takuyenda naye jati nga ye nga alina obulemu ewantu bweyo alina obulemu naye nga muli awo esani tolifuna sexually naye nga akwa buli kusikiriza omusajja akulagidde dda talina gyalaga abulanga ebintu ebyo ebisaanizo omusajja wange naye twakiriziganya ffenna tweyagala omusajja wange wabiri kiregeza mulineeko kati wuliriza senga muli mu bufumbo takutusalako ku ntikko kyokka buli kimu noonya omusajja wange kuba nange nkimanyi siri perfect nze kyenjagala omusajja wange kutegeera ekizibu kyetunoonye solution kyekizibu eddagala kati we muba mutambudde biganya omunazunasenga mabirizi munamulaba mutambudde emyaka esatu mutambuza bufumbo omusajja waba lwayo okugenda nekiita nwange okubeera nga ndi kiita ku muntu wange wetwakiriziganya nabiganya ebisumuluzo soka owuliriza esenga sajja wa dakiika 2 akusa ennyonta y'omukwano bagamba nze namaze olina mikwano gyo gikunyumiza omusajja yankutte kino yankutte bwati nange ngambagamba nkwatayo siina kyetolaba temukola nabikoowa maama kigumiikiriza ebbanga nga lyamyezi lyamyezi osobola okuguma emyaka esatu wemanya nti binnuma ng'omwejagala omusajja ngabeeranga kimutogera mubeera ku muzigo mubeera waliwo gayo oyo mulungi yagala ongamba gwe owulira neyiba akaaba ekiro nange ngaakaaba gayo oyo mulwamuyitako akukuba oluki oluuso kyokka ku mutima gwolina ennyonta ennyonta njemalako nenekuba naye sekyemmanaffe abakazi kikutuukako ngaomugayi togenda mumugamba mbu omwagala naye nolaba omwana naye olabira ddala ga yali so cute kyekimuna abasajja kugamba kiri kino tolina kyogenda musajja waba yafuna obuvumu obugambatulaba abalungi kibalansinge ffenna tuyere kubanga nange omutuufu waliwo omwana muno gwolatutegeera atubange twaine nange tugenda kujja bagireko mwezi tumusika akasiko ntikyembadde ngamba abasajja kati tubanenya nnyo mu kwenda asobola naba nga laye brown naga waawo omuwala ali so brown bali confused obeera unotindo omulema ekyo kiri nakyo ekyo kiri nakyo osobola kontrolinga nti oswala okugamba nti no wayekwanidde omusajja naye ye omusajja ye kyamutondaakwakiro kingani nze omusajja bw'oba oyenda
nange nga nyenda anti kati ekyo kyenabagambe mukati nowadays kiri both sides musajja ayenda omukazi ayenda kati banaye naye amma oyendesa amagezi tozaala mulimu munanga tabaogezesa obusiru abakyala bali eyo ng'obadde olaba vidiyo yaffe eno beera ng'oteekawo comment osobola okufumba ne mujjawo kumboozi eno nga ozogiwulirako oyinza kugyogerako ki teekawo comments zo tujja kubeera nga ate tukolaki tuziyitaayitamu kakati omwomu ng'awa abakyala abo obugambo obusembayo tutandikire wano tutandikire wano eno obugambo obusembayo kubanga tumaliriza vidiyo obugambo obusembayo eri abakyala abali eyo okkiriza ofumba ne mujja gwe watugambye okkiriza omusajja wo kukugattako bawa abali eyo abakkiriza abakugoberera naye kazi bannaye bakyala bannanga bali eyo abakkiriza okufumba n'abajja obanga ne mukyala munnange olina kwesiba ezi biri naye ze kyeninga kyeŋŋamba wekiba kyapenize mukwano nga tona reacting soko tuleko bbali kakkanamu you think twice before acting wekiba kyetagisa kuyita mwami kutuula wansi kwogera naye do it wekiba kiganye musobakale oba ogendako kalemba n'ofunayo mukulu akusingako ku myaka n'omuyitiramu ku nsonga ezo ye n'amuyita n'amutuuza wansi n'amugambakwa lwaki wakoze kino wekito okimanyi gundi tekyamusanyusiza kali nga ye omusajja sobola okwekuba mutima n'agamba kintu kino tekyasanyusiza mukyala wange naye kankifunire solution but amanya agange bamutushamsa bane subscribe down there below Mabili's product aina buli kimu so any help basajja muli eyo biki waya nimi buli kimu wekiri katugende kwaddako obugambo otakkiriza kufuma ne mujjawe asembeyo ng'agamba nti no oba oyenda nange nga nyenda fenna twende kati abakkirisiganye naye namwe weemuli amaka gamukembasuulayo omukyala ali eyo nga toyagala musajja kukuzzaako jangu gye tuli ebyetaago tugenda bikuwa ono tugenda kubuulira buli kimu nti kino kijja kwendesa omusajja jangu okole kino buli kimu mazzi gaseerera mbusimanya oli mugazi jangu tukufunze tuwasika byonna tubiina appetite kamuwoomya byonna jangu ewaffe ojja kumbuulira nti lwaki omusajja akati ajja kumbuulira ensonga lwaki ate agenda ayena nga buli kimu akikufunamu jangu wano basenga Mabili's abo product nze senga waba senga muto senga Jose kakati okusabye yagambye nti ye ofumba buko bye bufumba bye ye kusaidia takolagana na kuchiitinga weba byabwenza kabi newaba dakiika 2 yamugumya atisi neyeekuuta n'amala naye nga takoze amwenzeeko nga tayenze ku bbaawo asakale ebbaawo naye eyo n'amama omuwagira gyemuli eyo nze ngamba bwenti njagala omwenzika bwenti nti ebirere bintu tukitibya ate nnyo basajja tekubawanika batulinnya ku bibe emisinga balina okusajjala fena katonda yatuwa omutima temmanye emitima gyaffe gyonna gyegimu gyonna gipampinga musaayi so kimuluma kinnuma ye obwenzi bwange babumuluma nange obwenzi oba bukola ki bunuma tetulenge gye tali perfect bwe mulabamu ebitasobya bigize obinoonye walala njogere naye bwati ayogere tunoonye ki amagezi bane wabeerewo enzikiriziganya tukkiriziganya otuba twasalawo okubeera ffenna oba se kyokuwulirira awo nti munayinsubira omanyi mwampadde enjawulo mwangambye waliyo namba 2 waliwo omuntu okuzzaako waliwo n'okubajja siye ng'ayenda bwenzi kati gwayagala okuzzaako saali tusalidde nnyo omusango ne communicatingirawo omuntu communication matters oba anagenda nakyo
batagende nakyo kati gwasubira okuba gwe ng'obikola bukozi nga tolina nakigendererwa mukwano gututawana kusembera abakyala bannange musigale nga mwekumanga mwerabirira tokkiriza muntu kubanga akulinnya ku muntu olw'okuba musajja ate banyirire this is 2023 munyirire musubscribinge mulayikinge mukomentinge ensigadde nze vegetation ate tugenda kwasembayo ye agambye newaba afumba na 10 takirinako newaba afumba na 10 takirinako muki ye ali ready okumira ebizibu bya boye byonna nze kyenjagala okwogera era abakyala kyeneva amagezi gembawa don't be too expectant nti ono omusajja ddala tagenda kunyendako buli wobeera n'ekirowoozo ekyo mu bulamu bwo nti nze nkakasa owange byemukola byonna bimala tagenda kunyendako lwali kwendako ojja noonya obutwa ojja siwuka ojja kumenka ekitegeera kaakati abasajja baneeno bo mukama yabatuwa buwi nga naffe tuli kirabo gye bali kakati woba ofunye omusajjawo era sigamba nti omusajja waba mwenzi noba kakati mukwano koziko gamba ogenda kunova odde mu bwannakyeyombekidde ogambe nti ebyabasajja mbitatte naye woba ogamba ngenda kunoba nfuna omusajja omulala osuubirayo kyogamba naye tagenda kukola ngaoli byakoze kati onootambula mu malya paka ddi nti olwokuba omusajja yayenze bana ebintu ebimu tubirowooze nti wobeeraawo ng'olowooza omusajja tagenda kwendako lwali kwendako olirabe ekizibu bwebeeraawo akulage laavu nawe omulage laavu takulaga bwenzi naye gwe don't be too expectant naye ng'okimanyi nti alinayo omulala n'oba kitegedde nti alinayo omulala toba kino kyendikugamba nti omukazi osobola okubeerawo n'ogamba nti nze tebakyannyendako nze tajja kunyendako ngera agambe bange mwesi nga tayenda naye lwali kwendako lwoliyagala n'okwewa obutwa nti akoze kyembadde sisuubira abasajja biki naye kati beeraawo ng'oli mu relationship biki naye ne kali eri kalowoozeeko yes tweyagala ndaga omukwalo naye nikesi nga kihapeninze what am I going to do second option mu bufunze teri musajja atayenda kaliyo omukyala beera yeeyo okimanyi nti mwami wange njagala kituufu ajagala naye ate omulala gwali alyako newala kaliyo naye bwe kirowooza kiteke mu nkolayo ne kameramani naye ne kameramani naye oyo minako obujulizi tulete abamwagala naye nga bantu wegumire ku mabirizi habokola oyo tijera fayero bambi iye atakute wanensawo alya buli kimu ali ku kamera alya buli kimu nasosula wano ogenda mulaba batugamba oli omusajja yangamba nti yali ku mukazi atambuza emmere tugani bannakikwanjagala balina kikwase eyo kati rafayero gyali tavaayo batyo tavaayo eyo kyaka bamuweesa emirembe ebikazi ebyo biwooma akuba obuugi kati abo abakazi abwe mulaba naye leera sinoweba periodi ye kakati bwe obeera eyo ne weesiga bituteyo akabina beauty is nothing by the obuze omusajja by that beauty is nothing atanyirira bakugira omusajja yali omukyala w'emmere n'agamba sigenda kuddayo ninza omuzaalamu naye kikazi kibi nyo sinagenda kukola ki nkyalira bati kiwooma kirina amazzi kyasika kisikina kikola ki kati bw'obeera eyo ababyawe mulaba nti nno babi balina wansi awo ekikolo ky'otamanyi na kumanya subscribinga sharinga naye manya nti nange mbadde njagala kuyimiriza kunyumyayo ku bakyala abemanyi nti bakula bulungi alina figa ye waliwo omwami yanyumya lumu n'agamba ye yatomera omukazi nga bulungi yenanga banewe nawe ng'omutunako nogala ibwendeko ono n'amutuukako n'amugamba maama yamulya lumu n'agamba oba mpulidde bubi naddayo ogwokubiri yamugamba ne transport wange mumpi n'atambula naddayo naye ekyasinga otusesa ate yajja n'anyumiza senaga oyo omulaba tawoomamu yadde kati mukwano teweraba nti olina entumbwe olina akabina olina hipusi olina ebbeere mbwonyirira bulungi wena weraba oyaka mukwano ekiwooma kiri eno ojja kuyirira eno naye ng'atuuka munda agambe ng'akuwanda lulusu
kati munnange kati gojja kubeera yonyirire nza omusajja ajja ntuukeko ogambe kati bagambe nyirira nga neriwonyirira nga woweefaako naye yagamba imbuuze ama musajja nze wakizuula nti omusajja nyenzeeko wawasanga nage bampasa atunali naye akuwasiza naye wawasanga era bakuwasa banange ebitemu tusoke twesetingi soka gonga gwosi okobeere mukumuufu jawola okubabilizi habo kwega togenda kwejjisa ogamba tukikola tutya nange kimaga oli nalabanga bamuzizaako omukazi nagayaka ne walayi katono yamunonyeeko ki ye yamanyi bulungi wa buli kungulu yejo kyayagala kiri munda omusajja tayagala kino kyakungulu ayagala kyamunda nafunako omwami wano ngamba yali awusigalo awusigalo wewaka mwana muto ali myaka 17 awo naye yagendayo lumu musajja no mukulu yagendayo lumu nayingira natuuka kanda akawala kali kalina ebbugumu kafunda kalina amazzi kalina buli kimu okitegera naye nga bwokalaba tokasuubira kubeera ne omukazi oli awo kola kino kola kiri yemanyi obulungi olwokuba yegwe boosi naye oyo kuba nno yegwe boosi gwe akusinga ebiro 15 ng'ojja otakola ki kyonsingako nti gwe boosi gwe mukyala nanyirimaka naye mulekere awo okwetwalira ennyo waggulu lwansonga nti nogomanyi kiwetwetukola ki bwekiri oba tomanyi kola ki buuza ne kukaana kato ng'olaba kalira kikakusinga akabuuza okikola okyokukola ki okuwooma ojja wasanga bamiriza okola ki ofune ebidagala 0704737114 sharinga ate olayikinge tujja kubeera nga ate tukomawo n'omulamwa n'abetaaga ababeezi bano bonna bonna abali wano balina abaami so jangu waneokamirizaako products ng'ojja okusanga Soulmate International ojja kufunawo omubeezi ow'ebirooto byo bulijjo gw'oyayanira okukola kyokufuna bwe toyagala kubungeeta toyagala kutambula kudda eno n'eri jangu waneeno oteekewo gambe nti nze njagala muntu wange bwati ne bwati ojja kufunanga yoyo tojja kumwemulugunyaako tojja kukola ki omutima gwo okole ki gutebeekere Soulmate International tunoonyeeko mbere bulungi mweraba. It is Herbal Products Limited. Tulinawo eddagala eriyamba abaami n'abakyala. Simuluzo Mani Power Extra, Complete Man, Herbal Mouthwash, Coffee ayambira ddala ffe abaami. Tulinawo kaama k'abakyala, Tightening Powder, oyagala okugeza ebbina, eddagala eriyamba okwongeza ku balongo, oyagala okusereza nabunyaayo, oyagala okufunza nabunyaayo enywere, Express Water Tightening, kadde agoba infection mu baami n'abakyala. Ate nga tulinawo sabbuuni, ono sabbuuni ayamba abaami n'abakyala. Tulinawo ebizigo by'abaana n'abantu abakulu, enkumbi eyambira ddala mu kisenge. Tulinawo obutiiti ate nga tukolera ne odayo. Bakyala bannange ekyama kiri ku Mabilizi Herbal Products. Nze najja wano nga sina kabina nga sefiringa naye mukwano we nagezesaako ku thika body cream ebbina nenfuna kati nze natambula nsagala ate era nenkozesaako ne ku Mabilizi lightening cream ndowooza kasikini mukalaba. Ayagala omanya ebisingawo kuba ku 0704 737 14.